Tewarabanga sowaani ya Devino nga sijja bikwata mayinza okuba ina kalunze. Lwaki ebirungi bye tukola abantu bala mu maaso nti wali mulungi ate wabeerawo abakukyawa obudde obwo. Emirimu sijyeganyiza kunoona guli nteganye. Musana gwokeza maama enkuba n'ekuba. Nyongera kukogga ntyo n'amagumba kwanama. Nabigatto mwendi kweyongera kwefunya taata sikoti kangende ekyapa kyange kikyo nabakyali kya taata ate naye yazaawa bamuzompamu mpatanyiza mbazungu ndaba buli avaayo abuukayo omugagga. Nkiraba kati lwaki abantu balina abamu okunkyawa kubanga emipango gyabwe ndabika nali muziziko nze gwe balabako edda atalina bangi atalina kye nakola atalina makulu gonna kyannuma nnyo nayina obusobozi obugoba omuntu. Omusajja abavuga mugenda ku show. Twali tugenda ku show. Tugenda ku lodge. Kwebaka. Nga tuva kulya mmere. Kati omusajja ajja mutuuzewo okwo. Bana David mwe bali kuyimba. Kati bannange mwaleese mataala. Kati nze nali ntudde mabega mayinze ng'omuntu n'aba mpaanye nnyo nze nga bugambye weebale kubanga saayagalanga kulaga kyawaggulu mu mbeera yonna. Kati omusajja amanda nejja ebbi gyali eno bane oli mwatuyimbidde mataala kayimba kalungi so kayimbemu. Nze ngenda kuyimba mu vaasi zange oyaganiza David akanyimbe zange anti ziri yaziyimba kati kankulagale kyenayimbamu. Wamma omuwala tabalimba twali mu biddo ng'atudde mu katebe akeeru maaso mu kikaali nga buli lwenkoona y'amaaso n'akyusa. Nze n'omuwala saamugambako nti nakupenda nga naye obulabo bwasomba nga nange bwe mmeketa dola nga zaakozesa wajja ku stage zaleeta mbutuzi ne babiri nze naye shayika shalebera akimu mataala nga buli kayimba kenyimba kakisimogolanda era nasika ku kutu ne tusula babiri nze nakyo okukiraba enkeera nga mu feesi kyamenka zendeka nakulaba kiro mu mataala kati base nandikwagadde bambi naye ndabikayo nti okuswala zendeka oman nakulaba kiro mu mataala nandikwagadde bambi naye oli mubi nti okuswala oli mulungi mu banyirivu teri akulaba natawondera oyo pawuda gwe weekuba kala ya kivuuvu nebula olaba nange wantengula Anatoli tali kuyitako sirika kumana Katonda ali atugoberera mukayimba kano erinnya Anatoli lirabikiddemu awo njagala bobo olina olupapula owandiika sazaawo tugenda kuddawo omusajja abagamba mwaleese mataala kale weebale ng'atufuwayo awo sinye bali ku mulukumi tuli ku kintu kiri kiwaga nti pozi yaŋŋambako obuntu nga busatu twetutuuka nali nsuze wano olwo nga olutwamala okukuba Bulaaya kati nga n'ebintu bigenda emyaka gigenda gitambula kuba nakoma okuba bye twali tusulanga awamu ng'ebyakoma mu 2010 twatambulanga mu ttuwa byakomanga 2010 endya mwalyanga mutya kyonna ekyalingawo sowaani yemu oba tusobola noga nti olya kaki n'olyako naye buli omu yalyanga nga omanyira abantu abakwataganamu abatali kwekengeregana. Tewaraba nga sowaani ya Devino nga sijja bikwata mayinza okuba ina kalunze saakirowooza wali tonnakimulabamukko esiza takiri saakirowoozaako kale tugende kaakati nga tugenda ku luumu nali nsuze wano nga yasuze wali nga mpita twalina amannya ge tweyitanga Naafa. Erinnya Naafa lyava ku ki? Kubanga ndiwulidde nnyo ng'abantu balikozesa ne Kayongo bifo yalyogerako sobola kunnyonnyola linnya Naafa ate lwaki panvu anti abantu abali ebyo bye baagala lwaki abantu mwetuka okuyita Naafa kubanga ne Kayongo wesi bifo yagamba nga balina ebinnya bye beeyita looza ali slogani yaabwe Naafa linnya lyavaawo lyali linnya lyaffe nga tuna kye tunyumiddwa kye twogera kale Naafa mwaliko power nga bwe tweyita kale nga bonoogamba nti muli bayimbi abantu babamanyi
naye mutudde oba mulina we muyita oba oyagala kuyita munno naye toyagala ogambe nti David jjukira mwazze ku kyalo mwali mukweka manya gammwe. Yes, yali kodi yavaawa kodi yaffe yavaawa ani yagitondawo eyo ya David lwaki yagitondawo ye nannyini kodi eyo yatandika butandisa nako giyita nannyini kodi kati naye nga twagiyitanga naye ngambye nti olugero lwayo luwanvu naye yiye yalina oginnyonnyola ajja gikunnyonnyola bw'oliba omulabi omuuze naafa kyeki lwaki mwali mweyita naafa tugende kale nga nzija mu luumu aŋŋamba naye okimanyi Jebbi nti olabika Katonda yakuwa omukisa mu kuyimba konze lwaki bino nno byenjogera saagala kulekayo kubanga ojja tuuka ombuuza ebibuuzo njagala njogera ekintu nga kyaliwo akiwakanya ne gwe njogerako kuba ne byenjogera ne David mulamu naggambye bwe mba nnimba aleete bayibuli nga bwakola temuzanyira ku kitabo amazima ze gireeta ogiina nja kujja nayo olulala kiki ky'olina ngenda kujja nayo kaakati anti munnange bagamba kale konze lwaki naŋŋamba lwa nsonga okimanyi nyimbye kolabo n'abantu nnyingi naye nze sigendangako bano ne baŋŋamba nti tuyimbire oluyimba bwe ruti naye simanyi ggwe buli we nnyimba nga tetuyimbye ffenna baŋŋamba tuyimbire Jebbi manya kati owulidde oyo bwagambye Mataala antwaleka bagenda kwagala nnyo konze simanyi Mukama Katonda banaaba akoze eki nga bwe bwagezi naye gwe tolaba kolaba ensonzi kumenyera nga bwe yazimenya saawa eyo tugende yagamba nga naakajja omuntu gwe nasooka oyimba naye bamuyita Kuulamaani kayimba kagamba wake bayita kankuwa akalaboko akayimba ka Kuulamaani ako ne David okajjukidde n'agamba nenyimbako ne Bebe Cool I can see olumanyi I can see olwo yaŋŋamba n'okuŋŋamba kale olwo ne nduyimba n'omuyimbi omunene nene ensi terumanyi bw'atyo bwe yaŋŋamba nenyimba akayimba ne Bafana ne Kenzo omutima gwange mugumu sikulanka yali aŋŋambye tuyimbiremu nzaani asimeni my miss n'olwo luyimba tobawa nnamba yo lwaliwo lwadda buzi luvannyuma naye lwasooka nanga naye ggwe lwayimbika ngende Bulaaya buli wetutuuka ku gurawundi kuba nze simanyi kati waliwo ebimu ku byaliwo okwo Anatoli oyo yajja n'aŋŋamba nkyasimemu nayogera ne David ate kiki omanye ekibaddeyo nga toyimbye kale ebyo sijja bigendamu ojja bigendamu anti awo tetwagala abantu tutwala bubi omanye ekibaddeyo nga toyimbye konze kiki omusajja atuuse n'ayimba kuba nakolanga nga siwumula jjukira abayimbi mukola kiro ne mwebaka emisana nenze nga n'okumanya ebyuma babitaddewo ebyogedde basibye ekikaali buli kimu kiri mulaala kati nze bamalanga kuba sound check ne batandika okusolooza bonna nga ate bazuukusa ate nze nendyoka ngenda nebaka aga Katonda muggulu kati naye nga bwe nakolanga natuukanga ne naaba bulungi nga nyambala naye seebakanga olumu nga nzira amagulu gano ngateeka bwe nti wansi w'ekitanda nenkola bwe nti kuki nga njagala webanga olusimuka n'aba maaso okwetereeza kwamba nanaaba edda nga ngenda kukola kola otwo twanziba nnyo olw'obukoowu ate nga buba bwa nnaku nnyingi kati bwe nawulira oyo Ntoli yali asuze mu luumu yange nga teyafunye wuwe mpulira aggulawo ndowooza kati mpulira ebidongo eri nalowooza mpulira nnyimba nga mmanyi nti tebannaggulawo kumbe bali mu disiko sheewedde mubuuza kikiti bagudde tinga tebaluddewo okugula ate nga sheewedde konze nagali asime bwe munaakola enkya nti David munyiivu muzibu olaba ayimye n'oluyimba lwatakyayimba ng'abavubi bagamba Jebbi aliwo abantu bonna abaali bayingidde mu show twali ku kizingeera naye ng'olusibye ebiro ebyasooka otulizaayo nga ffe gurupu egenda ekula konze ataako nagamba bw'amaze okuyimba bwe balabye ng'atuuse ku nnyimba eyisembayo ngumba za gunsitula jjukira akayimba ako baakakayitanga nnyo Jebbi manya kati nga Jebbi manya kikaali kyonna bwe kyogera nga temuyimbanga owulira linnya Jebbi lirikola ki kati omusajja n'agamba bannange
Jebbi kuba ku kizinga mutuuka mwenna babalaba. Jebbi yazera mwamulabye naye mulwadde yafunyeemu ekirwadde nga nammwe bwe mukimanyi nti ng'ate nammwe mukimanyi bulungi erabika yagwadda lweruma kalina addeko oluyimba ye takyaluyimba nekyalumusaako kuggala kiri. Kati tutuuka mu mboozi eyo nagamba nagende South Africa ne bagamba tuyimbire Jebbi Manya, ne ngende Sweden, ne ngende London ne Dubai. Ne muga lwaki tewaŋŋamba kuba naliwo. Aŋŋamba era nabagambye kuba mu ntandikwa nali sikimanyi. Nye mbadde njagala bwe naba nnatuwa eziddako tujja kugenda ki kubanga Yimbi atanse n'okulinnya ennyonyi. Ennyonyi yali azirinnya yali yatandika ozirinnya. Founder. Nze naliwo era sina we nagenda. Okay. Esaawa gutali musa. Ate munnange nze saawuliranga bubi. Amazima sikulimba kubanga nze bintu nze nalina access nnene ku gurupu eyo. Kubanga bwe nadda mu maanyi ag'okutegeka n'oli mutegerera balinga bamaze okwawukana John Munyarwanda okuba gurupu yali yange era nze nsooka okulanga gurupu eyo ku radio nga gurupu ng'ovudde kubanga ebintu obulango butwasooka okufuna bwali bulanga lonchi ya Yamba oza 2011 naye bino byo gamba mukola mutimbe bana mutuwa ebyo tebyalingayo. Kati wali we bagenda mutegera bakkiriza ngamba ngenda kwogera ne David ennaku zino ez'okutegeka zikyuke mwe ziba David ziberemeka nambuuza lwaki ne muganze saagala nkola gye mbadde mutegekeramu temuteeka bulango ku radio temutimba banners so nga ate kiba kyamakulu nnyo abantu otuwulira n'ab'ebitundu ebirala tetugenda kukolayo nga tutambula gurupu weba ekula yeetaaga obulango. Naŋŋamba era ne tukkiriziganya Thaddeus Katumba oyo ngenda nankolera obulango nampa omukyala ku biiti kubanga twali tukutte mu Luweero era wentandikira okutegekera ki ffe twafunanga abantu baffe 150 250 bino byenjogera sifaayo atabyagala biwulira kubanga nze nategeera dda abantu tebaagalanga okukumanya ebbanga lyonna nsafalinga ntya bonye otyo baddewo otya mbaddewo ntya mbonaabona ntya kubanga nze kyenategeera ku bantu b'ensi teri mwava ayogera mazima aba alimba abayagala kwegatta kubali bamuwe ssente kati kyekyansirisa simba wakati wali tudde wali weri nagamba obugambo bwatandise okugamba twagala emboozi eno tugive kumukumu atandise okugamba nga bw'olina omukisa ensi ekuguliddewo egenda kwagala nnyo. Nze sijja kulimba ezo ennyimba twaziyimba enduulu ng'abantu baaniriza nnyo nga ntandika naye nze ate mu kusooka saasooka kulowooza nti nange bannyaniriza olumanyi nti enduulu olimba balumanyi naye kibongera enduulu bamanyi nti kati n'oli akola ki ajja kuba nze nayimbanga mirundi 2 nga nsooka n'ennyimba olulimba lw'ebolaya n'enduleka kitegedde nga kwe tuyingirira gwayingirira ye nga bwe ntandika ne tulumala n'akuba ezize kakati nalinga nga sifaayo nnyo kubanga abantu bye boogera omwimbi bwajja naga nti nkubye oluyimba lw'amaanyi nze ebiseera ebisinga ntunuulira mutunuulire omanyi lwaki omuyimbi kizibu nnyo mmanya nti okubye hiti neweba mu bantu mweri paka ng'omaze kgenda mu sho oba ogenda okulaba batandise okugamba nti jangu wano oyimbe ogenda olaba abantu bakwaniriza batandise okuwa kasente osobola omumanyira ganza oluyimba lwange kati lwamaanyi lukutte kubanga nze saamanyako nti hiti naye nabiwuliranga kasajja katandika okweraga nti kakuba hiti kati nga tenzi kyeboogera si kyuka omanyi nti abantu banga bakulowooleza ne oba otuddeawo ng'oli ku byokoze booti bagamba omulengera bwazinze emikono olugezigezi oluli ku oyo kati olwokuba yakuba hiti ayagala kunyumya n'abalala naye ng'oyinza n'oba onyumya okusinga luli kati buli kyokola kifuuse kya bulabe gwaye tomanyi kati jjukira nti nze mu kibiina omwo tukitandika wera mwenatandikira music naye ekibiina tekyaliwo twatandika bantu bwe kibeerawo ye gurupu yange agambye aŋŋambye ebyo mbiwulidde mugambye kale aŋŋambye lutu eziriddako tulitambula ki tulitambula ffenna so ku lw'embeera nga tunaba kutandika kutambula ffenna ebintu bingi ebyatandika okubeerawo byetwagala okumanya
Nyemwagala okumanya ensonga lwaki ati manager Kijambo oyo bw'amala okgenda mu cream kubanga nasanga David nga alina akapapula nga bamaze meeting nze gwe yalabako edda gwe yalabako atalina namakulu yajja ewuwe nze ate nze namulemesa okgenda mu cream nga asaze okuba namusanga n'akapapula bwe kati nga katini nnyo akaliko amannya 5 kakwaliko David Lutalo nga yasoose nga yakawandiise nazaako jebbi byekwaso wali ku Nakivubo ku Namirembe awo bagita ba Blue Room waliwo akafo kaali awo ne kuddako Angel Sekandi ne kuddako Kijambo Rogers ne kuddako Anatorius kapapula ako namusanga nako yampita yebbi jangu meeting zetubadde nga muze mbadde sikubuuliranga bulungi ziwedde tutuuse ku nzikiriziganya nsanga wano nene nyaaka boda paka ku Namirembe baali bamaze okukola meeting zaabwe nani n'aba Cream Production ne bajaluuna abo ne Kijambo manager waffe era nga bakkanyiza ffe eyo tiimu gy'olaba nkuliraze kapapula the hairs ye yali erondeddwa okgenda okukwegatta ku kuliimu the hairs kati tukifunze bwe tuti the hairs yali ewanise ng'ekkiriza yegatte ku cream nga teyali tewanise wabula bo balina enkolagana gye balabe nti bwe twegatta ku cream naja tuyinza okufuna ennyo ssente ne mugifuula cream the hairs nevaawo cream production kati nza nnyumizaamu kyova olaba ebintu ebimu bino nali saagala kubyogerako omanyi lwaki tuliwo okubyogera anti osoloba n'obulumi bungi nnyo naye nga ye tebabulabawo obyogera owona anti tolabwawo buli omu akuteeberezaamu bibye waliwo abakulabwawo kakati nze mbadde nkula interview ekyenjawulo kiri kimu sifa kukulabwawo kituufu nfa ku mazima kati ate n'ekituufu ekyomukisa bino ebintu si byange naye bw'oba onnoonya twogere nga bwe kiriwo kati mba nnina okwogera jebbi nga olaba muno mu nsi omanyi olunaku lw'olifa nze sirumanyi kati lwaki nva mu nsi ng'ensi sigibuulidde bw'ofenca kati ensi kangibuulire abatategedde kati balitegeera kuba kino Katonda yayagadde kibeewo sinze nakikoze lwaki ensi ekulabawo bwe nadde nkola emboozi eno kubanga nze nekengedde Kayongo nangamba naye Kayongo ono ebintu bya Kayongo bye badde anyumya Kayongo wesi before ongenamu kunyonyola kakati Kayongo nengamba ne Kayongo ono ayinza okuba aliwo omuntu ali Kayongo emabega eyali agala okusula David Lutalo kubanga Kayongo bwe yayingira Kayongo wesi before bwe yayingira ewa Lutalo ekibiina kyona ne kikyankala n'amalogo ne gavaayo omuntu omu kati waliwo oyaŋŋambye nangamba nti nedda Kayongo oyo byayogera Anatorius waliwo ate asobola obikuwa obulungi togamba jebye kyeza nti abantu bamanyi era bakulabawo naye osanga okwesibakwo emabega n'okutya okujja okubyogera naawe ate kyakubikkirako nnyo ettaka ate abantu kibakweka amazima tugenda otuuka ku buluruumu waliwo baddeko nga oyagala kuva mu biyengeyenge nga oyagala kaaba nkulaba oyagala kukaaba naye guma waliyo ekintu kyoyogera nga teri asobola kimanya nze nkimanyi nga bulumi ki bw'oyitamu naki kye wakola okitegedde guma omusajja takaaba akati bwe kyali bwe kityo naye oba ani yagaa nti omusajja takaaba obulumi bukuyitirira tewali atakaaba era abatakaaba tebafunanga bibanyiga nze amaziga ge nakakaaba sigamanyi nange wenkaabamu nga ndaba binsuseewo agamba nti nno lwakuba nti wegumizeeyo mu busondo obeera n'ewaka n'ogakaaba n'odda mu ddiiro nga terayinza kumanya nti n'oddawo n'onyumya n'emboozi n'oseka abaagala okubafuula happy ng'ate gwa abafuula toli happy n'omaintaininga omusajja omusanga n'akapapula sanga n'akapapula amala okumbuula sitole amala ndaga akapapula nkalaba mubuuza kati tugenda ddi anti kati tuwano gye tuli mbweggwa tuweddako tukola ne cream nangamba kati gwe okirabye otya era nkiraba kati lwaki ebirungi bye tukola abantu bala mu maaso nti wali mulungi ate wabeerawo abakukyawa obudde obwo nkiraba kati lwaki abantu balina abamu okunkyawa
kubanga emipango gyabwe ndabika nali muziziko naye ate nali ku pulaani entuufu gye twatandikirako tukole gurupu era eyimirirewo kuba twali twegomba Eagles. Okitegedde bulungi byenjogera nakugambye sina kyentya kati sina nsonga lwaki mba n'amazima ku mutima ng'ate bwe gaba gakwogera obudde buno lwaki nga sirikira. Kakati nze mugamba tetugenda mu cream. Okikubawo nze kyomulaba ndi mu kwewuunya amaaso nze gwe baalabako edda atalina maanyi atalina kye nakola atalina makulu gonna kyannuma nnyo n'ebirala bingi atalina makulu gonna nasobola okulemesa David si mu bubi okusa ne mugamba lwaki nambuuza lwaki kuba yali akyagala nga nawe leka ate lwaki kino nawe kirabemu ewaffe olabe engeri gyetutambulamu ne mugamba ya twatandika gurupu eno nga tetuli bwe tuti katuguze n'ebyuma era ebyuma ebyo biriko endagaano ezo bwe ziba zikyaliwo ziriko emikono gyange n'omuntu omu gwe mmanyi yamperekerako nga tukima ebyuma ebimu byali bisigadde mu Masaka mutegerera nga tubikima kyotera musajja bamuyitanga Bosiko omulala Sendagire oba bakyaliwo simanyi naye Sendagire ye mbadde mulabako oba yebivula badde akyabyenyigiramu mwami Bosiko yendudde omukola ki omulaba ngana uyita ki sina kye neeyita tunuulira future mugamba nze okusinzira bwe ntunuulira tuvudde wala bw'ogamba tugende kati mu Hairs twakamanya mu cream twakakola emyaka tugenda kuweza 4 kyali giweze 4 kubanga 29 2011 oyali 2012 ng'emyaka giri mu 4 obanga gibulako katono sikiraba mu makulu ne mugamba cream yakatandika bino byenjogera nabyogera nangamba naye ate ffe tumazeyo tugenda myaka emeka mbadde nsaba cream njagala kubanga n'abalimu tekuliko mulabe wange awulira naawe toyinayo mulabewo naye olw'okuba yakatandika yakava eri bakoze ekibiina kipya baali basooka oba bamaze okukolako ne Evans n'aziyooneyo nga baawukanye oba bwe kyali awo neerabiddemu katono oba baali kimanyi waliwo abayimbi abaali batandikiddemu nga bavuddemu ne mugamba nze mbadde nteesa basooke bakoleyo omwaka nga bakyali wamu kuli mwe njagala ekoleyo omwaka mulamba ng'ekyatambula bulungi n'abantu beetandise nabo bwe banaaba bamaze okugukola nga ne mugamba gumu kitundu ennyongeza bwe guwera omwaka gumu n'ekitundu twegatte ku kurimu naŋŋamba lwaki ne mugamba tuyina abakozi 30 The Hairs abatukubira endongo abasookawo omanyi muno mu nsi abeetikka emigugu eminene ku lw'abalala tebalabwawo kiruma omanyi abantu batunuulidde omanyi Kafeero yayimba akayimba n'agamba amagezi gaba ga mitwe si migejjo kati abantu batunuulira mibiri ne batunuulira enfaanana na buli kimu awo balina amagezi naye ate oyinza otunula nga kituufu gwe ndowoozayo naye ng'ate abakoze by'amagezi balala gwe bootamanyi aŋŋamba omwaka nti naŋŋamba wabula nnaate kyoyogedde lwa nsonga twali tukonekitinga nze nga ne David tosobola kutwawulamu nga gwe ne booleta ekiteeso nga siriiwo kigwa butaka nga tekisobola kukola bwe kitaaba nga kyamakulu naye bwe kyaba nga kirungi nali muntu atunula ewala gamba ogenda yiwa ekibiina tuyinza otutuukayo mu bbanga tono bigaana nga n'abakozi bonna baatukyawa betukola nabo bannaffe abakozi bannaffe batukyayi bonna abasituzi b'emizinda baatwesiga manyi lwaki kugamba bino nti abantu abo babeerawo mu mbeera waliwo ababeerangawo abaaguma okuva from day one mu mbeera yonna ey'abantu 2 ey'okulya obusente bwe babafuuye nga bakyaliwo ng'ate awo mu budde obwo twali twogereramu twali tumaze nga tugenze tusituka nga tukyali mu mbeera
era nolwaki baali batunoonya eno nga balaba nti waliwo promising ennene baali banoonya masanyalaze gammwe webale tutambulire wamu era kyali kijja kuba massive neze kye nali njagala wadde ekyamala ne kituukawo nga siriiwo naye kirungi kyatuukawo gurupu yafuuka ey'amaanyi tugende mu maaso mugamba yampuliriza bambi naye ye manager yanyiigira Kijambu era enkya bwe yajja David amuga kati ndo David namugamba manager tetugenda mu kulimu nti ate kiki twamaliriza endagaano Kijambu yanyiiga nnyo twakoze n'abasajja endagaano tuwogedde batwesize bali mutandise ku designinga poster ate bagenda bakusaba bifaananyi bye oyina kukola bipya bali amusaba bifaananyi nabo bafuna bifaananyi bajje bibani ate kakati gwogamba tetugenda nti namuga twayogeddemu ne jebbi naye mu butuufu bwe nalabye ensonga tulina ekibiina abantu bali tugenda bagamba ki owulira buganda wange kati era manager wawe yatulekera Kijambu yabaviirako era inaagenda atandika managinga cream mwalimu era ne waliyo omuwala yali muyimbi wa manager oyo gwe yagenda naye yekka bamuyitanga Sharon Williams mu mboozi ya Anatolius waliwo yaŋŋambira mbu baatuula ne David Town ne babuuza Kijambu nti ogenda mu cream Kijambu nabagamba sigenda naye ate nkera n'abaabulira Anatolius n'agamba nitusigala ne David abantu babiri talina wakwogerera Anatolius anize n'agamba yabo bonna sibeetaaga Anatoli mugu wa ddalu nedda anti omanyi lwaki baatuulawa mwana Katonda ali eyo programu etandise omanyi lwaki awo notinga awo counseling awo teekawo akasaze Kijambu adduka agenda bwagenda David oyo yambuuza manager agenze tugenda kola tutya ne mugamba tugenda kusooka twemanagingemu nga bwe tulindirira omutuufu anajja era manager teyagenda nti waaliwo okumugoba wabula diiru gye yali akoze yagwa butaka ate ye ng'agipiikinze ng'alaba eri waliyo amaanyi mangi ankalunawa byennyimbi muganda wange omuyinawo omuwona amaanyi naye ngawulidde ogogeddeko ne ngawulira ogawulidde kakati awo nkwata emitambo gya byenkubunebera okugula ebyuma ebyo ntandika okubanga buli kimu nze nkitambuza nayina obusobozi obugoba omuntu nayina obuwandiika nayina obusalawo naye sina gwe nagoba tugende mpola yadde gwe nagobesa mu mboozi ya Anatolius naye yayogedde ebintu bye bimu nti Anatolius ku ngeri gye yali atiika mu the airs yalina obusobozi obugoba omuntu obuwandiisa omuntu ne Kayongo yennyini ow'SB4 akyogera nti Anatolius yalina amaanyi mangi awo nawe oteekawo akaki ebyo byayogera nze sibigaana nabiwulira nga nvuddeyo kyeza kituufu kyayogera naye mutuufu naye byayogererako nti yatandika gurupu simanyi yatula ebyakulema tabimanyi ayogere byamanyi nze bw'atandika emboozi ya Anatoli gyanyumya kwanza nava mu kibiina ekyo 2013 bwanyumya okutandika 2013 mu gw'ekkumi oba mu gw'omunaana kuba navaamu gwa musanvu atandika emboozi y'ogw'omunaana awo muwuliriza naye emboozi enkadde agireke tagimanyi talina kyamanyi lwaki nkugamba nze namuleeta mu gurupu omwo mu ngeri ki anize nagaye biriko ne bwajja wano geno muyita soko nyimbiremu kana akayimba kayimba ki kangendeko e Bulaaya kaddemu nakayimbye dda kaddemu jebbi kaddemu njagala kakasa nzina kye njagala kakasa kaddemuko sazeewo kanzirukireko e Bulaaya
kasita ssente tebansabye nnyo kyema taata engeri gye yalekawo ekibanja kankifunemu ssente nziruka abalyake gwe buli kantu kokola mpisa okunuuna gamba n'okola ng'ano osigalira mu mabanga gy'okoma okukola gy'okoma okufiirwa gyebbi ndabika ndikaloganze engeri ssente gye zikolebwa mu bazungu ndowooza kye ndabye okirabye tebaziwesa buddu leka ngende ne bye nkoze okukamala sifunye mpozi okujjako okujeera emirimu sigyeganyiza kunoona guli nteganyi musana gwokeza maama enkuba n'ekuba nyongera kukoga ntyo n'amagumba kwanama nabigatto mwendi kweyongera kwefunya taata sikooti kangende ekyapa kyange kikyo nabakyali kya taata ate naye yazaawa bamuzompaamu mpatanyize mu bazungu ndaba buli avaayo abuukayo omugagga imba kolanzi gyebimanya byolina tobitunda yiya malala panga kali akataka kowesigamye ne bwali banga mulala manyali kuga Anatolius ajja atya mu the airs Anatolius awo yaliwo muntandikwa wano mu buyimbo obwo kolabo ezo na yaliwo ensonga lwaki ne mukayimba kali wamuwulidde nti Anatoli tali kuyitako itegeeza yaliwo akati Anatoli yajja 210 mwatandika Dayas 29 yes najja 210 tugende tumusanga Kyaggwe Munachagwe ate yajja 210 banga mu gwa mwende eyo gwa mwende eyo gwa 10 musanga Kyaggwe bayitawo buleebi amayinza Katonda yampa memory ekyo Anatoli akimanyi kakati bwatuuka ebuleebi yali yeeyita muganda wa sekandi Anatolius sekandi oli gwe twogeddeko kubanga Anatoli tukitegeera kubanga baali bakola ne sekandi mu kulabako y'akafeero olunga kafeero afudde Anatolius yesebo yali akola ne sekandi nakugambye bina byenjogera balamu bwe musisinkana abagamba ze ni muganda wa sekandi yatuukira ku mmotoka ya David Anatolius teyatuukira ku nze akati amugamba ndi muyimbi ndi muganda wa sekandi nange njagala kukola ki kuyimba mwana Katonda ali awo naawo saakolingawo teekawo kalayini njagala kukola ki njagala kuyimba ndi muyimbi David yamuwuliriza ntukale parkinze back stage muwuliriza nga yambadde kooti era nga n'enviiri asalanga za sekandi nga nyingi ene mabega zinga back bush bwe zityo asala nonga anto webale nnyo ezali enviiri za Anatoli mumanyi akati nze bwe nzija nga bwe nakugambye David angamba yebbi waliwo wazze wano olukyali azze wano naye agambye muganda wa sekandi naye simanyi tukoze kyomuwa omulimu aga Katonda mu ggulu ne mugamba ayimba atya akuyimbi naga simanyi naye agambye yagana kuyimba muki omusalidde magezi ki nze nga bwe gambye saayina ngogo mutima omanyi bw'oba olina okuyimba okwaddala ng'ate jjukira ejo emyaka gyali gikyali ddala wansi ebyo byonna byenkunyumiza omuntu alabanga ebirooto naye ng'ate ye reality egyo myaka 22 23 mu budde obwo kakati mwami Anatolius ngamba David kakati kandaba abadongo bano bamukubiremu mpulire bwayimba ndabe ekyokusalawo enda kukubuulira kale ndaba abadongo abamukubira nga ayimbamu awo ku kyalo kyabwe amala oyimbamu mulaba nga bwe yavaayo backstage kuba yayimba nyimiridde bwe nti mu audience alina buyimba bwe yayimba omu nakyagwa ezindeese kamba w'emboozi nazaalibwa kuyimba nze ekyagwe bwe bityo nkamanyi nkomaawo saabiti yabiyimbanga etayitibwa na Anatoli twasookanga muyita faaza nga ye faaza kati olw'okuba ye Anatolius nga baakikyusa yeeyita faaza
bino Anatolius byajja bikazaawo kukyusa kiri naye nga yabanga Faza. Faza Anatolius. Okitegedde? Kati amalajja ga muganda wange nyimbye ntya. Konze toyimbye bubi. Kati okoze otya ngenda kufuna omulimu. Konze ya. Nenga sinaba nakuddayo wa David kumugamba. Namugamba ya. Ogenda kufuna ekirungi group tukyagizimba. Nawe ojja kugenda okola improvement. Mu show zaffe ezigenda okuddako tugenda tandikiraawo. Tugezezaako okudda emabega mu mboozi eno n'okudda mu maaso n'okudda mu makkati. Si lwakuba tulina kye tutakula nedda, wabula ffe tweyama okuba emimuli egigenda otandikirwako oba okumulisiza bannaffe abaliddawo ne bano abaliwo. Okutereeza music industry yaffe ebintu bingi nnyo ebiri mu music industry eno nga bwe tutaabyogere abajja ne babiwulira ne babitereeza ne bano abaliwo ne bakkakkana biyinza okusaanyaawo obuweereza bwaffe. Ffe gye tuli music dembe, music gy'essanyu, kyekintu kye tumanyi okukola. Naye nga endipe ziri mu industry eno gwe mwana wa Katonda aliyo byozimanyiiko bitini nnyo tebiwoza na kakoota. Tebakimanyiiko yadde. Tebakimanyiiko yadde. Kubanga kyo abantu bajja ne beebuuza gundi ayimba bulungi nnyo, basajja bayimba nyimba ng'oli ayimba bulungi gwe tunuulira nnyo music industry eno. Otegereke ngendo okugamba kati kankuweyo akamu akasembayo kati nga bw'ogaye tumumaliriza tujja kuddamu. Tunuulira buli muyimbi ayimba bulungi ennyo, abantu ge bagamba nti ayimba bulungi nnyo. Ng'ovudde kuba kibeeramu emabega eri njagala ondage abayimbi abo bafaanana. Buno basabanyanga balalu. Gwe batunuulire buli muyimbi tebategerekeka. Muyimbi yajja n'akuba ennyimba oba luyimba lumu obezi. Naye nga bwe yajja buli muntu yagamba oyo muyimbi nno. Mu system okuva mu 2010 na 10 nga n'ebiri oba 2010 paka kati. Gwe mwana Katonda ali eyo. Ekintu kino bwe tutaakiyimukiremu tuyinza obuuta kiggusa wadde tunaayimuka. Naye ate bwe tutandika sobola okkerabira. Gravity kamwogereko obanga kyali wange. Naye kimanyi nti nze nalabako abantu ng'atandika ng'ayimba awo nga bamuwerako ekizampo. Ennyimba ze nga bamulaba ng'atabeewo amaanyi. Kakati abantu baagala abantu be batalowooza nti balina kye basobola okufuuka. Era baba bayita mu nkwawa. Kubanga tebabateekako budde. Naye bwe bateeka amaaso awo nti ono tumufiirako. Kankomaawo. Awo we tuli. Emboozi eno egenda kugguka. Naye waggulu wa byonna tulina ebigendo giyigamu, si ntalo nedda, tetulina kinoonya mu ntalo. Naye bannaffe bangi nnyo bateereddwa zipiro ku nnyindo ne ku mimwa tebakyassa. Ne batugwa mu kasirise. Kimugunyu. Twebuuza nti ono yalagawa yakuba oluyimba lumu. Waliyo omuntu alina experience nga yakajja ku mulimu? Taliyo. Kati ate omuntu afuna ate experience n'alema okukola. Tutandikiraawo weraba.